الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد amatendo gonna amazibuga Allah subhanahu wa ta'ala omusasiza w'ekisechingi tatendebwa n'ekitendo kyonna nga kya bukendeevu tumusaba okusaasira kw'eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu ne ku bantu baabamugoberera basahaba be bonna wamu ne ku bantu abagenda okujja oluvannyuma lwe nga bali ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala paka enkomerero lweriyimirirawo ab'ebitiibwa abalungi tutandike n'okubeera nga twebaza Allahu tabaraka wa ta'ala ku byengera byonna byazaatuwa tuga nti Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ashukr nabwe kityo twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri abo bonna mikwano gyaffe abaviiriddwako abaagalwa baabwe n'abagezeseddwa mu ngeri ez'enjawulo n'embeera ez'enjawulo tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga abamalira abeere nga abajjirawo buli mbeera yonna ebanakuwaza nga bwe nsaba Allahu tabaraka wa ta'ala abe nga atuwa omukisa mu ddalusu yaffe eno abeere nga atufuulira okubeera nga tuyiga ebyafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ennunuzi yaffe yawma alqiyama tumusaba abeere nga agutuwandiikira mu mirimu gyaffe emirungi Allahumma amin ab'ebitiibwa balungi tuvudde emabega nga tutunula ku lutalo Uhud tuzze nga tulusoma lwatandikirawa kiki ekyaleetebwa olutalo olwo baani abaalulwana baatambula batya nabwe kityo olwaleero tuzze tunaatera okubeera nga tulutuuka ku nkomerero yalwo tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga alutumazaako nga tuluyize bulungi nga tufunyeemu n'ebyokuyiga bingi nabwe kityo olunaku olw'olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira qatla al-fariqain abantu abattibwa ku njuyi zombi ku sayidi ey'abasiraamu bameka abattibwa baani abattibwa ne ku sayidi ey'abakuffaaru bamushiriki al-makka boba bamushiriki makka bo abattibwa mu bakuraishi bamushirikina b'e makka baali bameka atugamba omuwandiisi w'ekitabo kyaffe lye tusoma agamba ittafaqat julla riwayat embeera zonna n'ebyafaayo byonna byegatta ne bigamba nti ala anna qatla almuslimina kanu 70 abawandiisi b'ebitabo byonna riwayati zonna zitulaga nti abattibwa ku sayidi ey'abasiraamu baali 7 wa kanat al-aghlabiyyatu as-sahiqa min al-ansari n'abaasinga obungi kw'abo 7 baali bava mu kika eky'aba ansari baali bava ku sayidi ey'aba ansari faqad qutila minhum 65 rajula mu ba ansari mwattibwamu abantu 65 65 rajula battibwamu abasajja 65 wa 41 min al-khazraj mwabo 5 65 ana mwomu ku bo baali bava mu kika eky'aba khazraj wa 24 min al-awsi ate abantu 24 abasajja 24 nga bo bava mu kika eky'aba awsi wa kutila rajulun min al-yahudi n'oli omusajja w'omu bayahudi yattibwa gwe twalaba wa amma shuhadaa'ul muhajirin ate bamuhajiruuna bo mwattibwamu fakanu 4 faqat mu mwattibwamu abasajja 4 bokka mu mbeera eyo beebo abantu 7 abattibwa ku sayidi ey'abasiraamu wallahu a'la wa a'lam nabwe kityo ab'ebitiibwa bonna mwenna tulabye nti nno ba ansari balimu ebika bibiri ekika eky'aba khazraj n'ekika eky'aba awus tulabye nti nno ba khazraj mwattibwamu abantu 41 abantu 24 ne battibwa mu kika eky'aba awusi
ate omusajja omu Yahudi nattibwa then n'abana be ba muhajirina abaali basenguse okuva e Makka. Nabwe kityo wa amma qatl al-mushrikin batuddako okusaida ey'aba mushrikin faqad dhukira ibn Ishaq annahum 22 qatila bo battibwa. Ibn Ishaq mu kitabo kye tujja mu historono yagamba nti battibwa abantu 22 walakin al-ihsa' ad-daqiq naye bwe tugenda mu kubala okw'omunda twekenneenya bulungi okubala abantu bali abetuzze tusoma abaali battiddwa ba'da ta'miq an-nazar fi jami'i tafasil al-ma'raka allati dhakaraha ahlu al-maghazi was-siyar bwe tutunuulira otugenda mu maaso ne tukuba ettooki n'eriisa ejjogi mu bantu bano abazze battirwa tulabanga ennamba esingako ku 22 wallati tatadamman dhikra qatl al-mushrikeen fi mukhtalaf marahil al-qital yufidu anna adad qatl al-mushrikeen 37 otugenda nga twetegereza tujja kukizuula nti abamushirikiina battibwa abantu 37 abantu 37 la 22 wallahu a'lam si 22 nga bwe baladde bakyogedde wali waggulu oba ng'ebitabo ebimu ebigamba wabula bwe twetegereza tukizuula nti nno abantu 37 battibwa ate ku sayidi ey'abaki eby'abamushirikiina ng'ate 7 battiddwa ku basiraamu. Ndowooza olaba obuwanguzi bwa gye buli obuwanguzi bwali ku sayidi ey'abamushirikiina. Nabwe kityo tugende mu maaso n'ekitabo kyaffe kino kye tusoma ar-rahiq al-makhtum ma'a ziyadat aga nti halatu tawari fil madina nga tumaze okulaba abantu abaali battiddwa ku njuyi zombi ate tugendeko ku mbeera ey'akazigizigi oba oyinza ogiyita eya emergency eyagwawo mu Madina. Aga nti bata al-muslimuuna fil madina olunaku olwo abasiraamu nga bamaze okuddayo e Madina nabbi sallallahu alaihi wasallam akudde basahaba bazzeeyo e Madina bata al-muslimuuna fil madinati laylata al-ahad ath-thamin ku lunaku olw'emmande ennaku z'omwezi nga 8 min shahri shawwal mu mwezi ogwa shawwal nga nagwo gwe gw'ekkumi sanatu 3 mu mwaka ogwokusatu hijiriya ba'da ar-ruju'i an ma'rakati Uhud nga bamaze okuva mu lutalo luno lwe Uhud wa hum fi halati at-tawari baabukeesa mu butuufu nga bali mu mbeera y'akazigizigi oyinza ogiyita embeera ya emergency baatu wa qad anhakahum at-ta'ab mu butuufu baali baakava mu lutalo baavuddeyo ggulo baakatuuka mu Madina bonna bayina ta'abu bakooye wanaala minhum ay manal nwafuna obukoowu bwonna mbeera yonna nga bw'omanyi nti bantu va mu lutalo bano bayina ebisago bano bayina biki bano bafiiriddwako abaabwe bano tebalaba bannaabwe bagenda nabo abakyala tebalaba babbaabwe n'abaana banoonya bakitale tebabalaba aga nti mu butuufu waliwo embeera nga yakazigizigi yahrisuna anqaba al-madinati wa madakhiluha ate mu butuufu bayina n'embeera ey'okutya bayina ebisago ate bayina n'okutya nti nno bali abasajja tebagenze baleka bayina akakodyo ke baagala bakola baagala balumba mu Madina kega baabukeesa nga mutuufu yahrisuna anqaba al-madina bakuuma enjegoyego z'ekibuga Madina wamu ne munda mu ekibuga so that bali bayinza okusendekayo ababaka oba bambega munda basobole okubeera nga bakola ki babalwanyisa nga bava munda oba okubalumba nga bava wabweru. Nabwe kityo baatu yahrisuna anqaba al-madina bakeesa nga bakuuma fences eza Madina ate ne munda mwennyini nga mulimu n'abakuuma we yahrisuna qaidahum al-a'la era baabukeesa nga bakuuma omuduumizi waabwe ow'owaggulu nga naye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khassatan baabukeesa nga bakuuma buli muntu yenna ali mu Madina naye ng'okusingira ddala bakuuma omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam idh kanat tatalahaqahum ash-shubuhati min kulli janib nga butuufu baali bafuna okubuusabuusa ku buli sayidi buli goyitakaga abasajja bulayika bukyatwetegekedde obusajja bulayika buli wano ne wano we wati mu mbeera efaanaganako bwetu kale nabwe kityo baabukeesa nga bali mu mbeera ey'akazigizigi. Tugende mu maaso n'ekitabo kyaffe tugenze ku muntu ogamba nti nno ghazwatu hamra'ul asad
ate luno olutalo twagamba nti buli lwowulira ekigambo ghazwa kitegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallam ye kennyini aba yalwenyigiramu olutalo olwo, si nsonga yalwana oba teyakola ki teyalwana, naye ng'ate luno ghazwatu hamraul asad luno olulwana olw'olutalo tuno nabbi sallallahu alayhi wasallam yalweyungamu nga luli mu kitundu kino ekiyitibwa hamraul asad. Agamba omuwandiisi w'ekitabo kino Rahiqul Makhtum aga nti wabaata rasulu sallallahu alayhi wasallama, omubaka sallallahu alayhi wasallama yabukeesanga wa huwa yufakkiru fil mawqif, ali mu kulowooza, obwongo bumwesera kiki ekigenda mu maaso, akuba mu pulaani alowooza. Basajja bali balowooza ki, banaatulumba tebaatulumbe, tuli bakosefu. Kaakati aga nti fakad kaana yakhaafu, nabbi sallallahu alayhi wasallama yalinga atya anna almushrikiina, ti mu butuufu amushrikiina bali abaabalumbye Uhud infakkaru bwe banaalowooza nti nno fi annahum lam yastafiidu shay'an min an-nasri, nti mu butuufu okutukuba kwe baatukubye Uhud tebalina tebaaganyuddwamu olw'okuba tebanzise, bwe banaakirowooza ekintu ekyo walghalabatu allati kasabuha fi saahati al-qitaal, bwe banaalowooza ekigambo ekigaa nti mu butuufu tetulina kye twafunyeemu we tuba tetwasse Muhammadi tuddeyo tumutte, fala budda min an yandamu ala dhalik, bajja kusigala nga beenenya, bajja kusigala nga beebuuza lwaki tetuddeyo naye tugende tumutte, kasita ffe tuli bangi ng'ate tumaze obbakosa tuddeyo. Wayarji'u min at-tariqi, basobole okubeera nga mu butuufu basazaamu okubo lyabwe libgende Makka bakomewo Madiina, lighazwi al-Madinati marratan thaniya, basobole okubeera nga balumba Madiina omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Fasammama ala an yakuuma bi'amaliyati mutaradati al-jaysh al-makki, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ategekawo ejje, n'ategekawo okubeera nga an yakuuma bi'amaliyati mutaradati al-jaysh al-makki, asobole okugoba ejje lino ery'e Makka, aligobere ddala mu kitundu okweriraanyisa Madiina, ligendere ddala wala nnyo, lireme kubeera nga ate lifunamu enkyukira, ate likomewo okubeera nga lirwanyisa Madiina, kubanga basahaba basinga bakosefu, abalala abayitirivu battiddwa mu basajja be ab'amaanyi, abalala balina ebisago. Kannabbi n'ateekawaawo olulumba olw'okugobera ejje lino ewala, lireme kubeera nga liri mu kwesembereza Madiina. Mu mbeera bwetondooza olaba obukugu obw'omusajja omutendesi n'omusajja akulira oba omuyite kamanda ow'amaanyi. Qala ahlul maghazi ma hasalahu, bagamba abawandiisi b'ebitabo, qala ahlul maghazi, bannannyini kuwandiika bitabo batugamba era ne batunyumiza nga batubuulira ku mbeera eno oba ku lutalo luno kiki ekyaliwo. Bagamba batya? Bagamba nti inna nabiyya sallallahu alayhi wasallama naada fi nnas, nti omubaka sallallahu alayhi wasallama yakoowoola mu bantu, wanadabahum ila almasiri ila riqa'i aladu, n'abaga nti bannange musituke, olutalo tetunnaba kubeera nga tuwangula. Wadhalika sabahu al-ghadi min ma'arakati Uhud, olwo ekyo nno kyabaawo enkeera, ekyo kyaliwo enkeera nga bakomyewo ggulo, ndowooza olaba baasuze ku bunkenke, kati ku makya ate nabbi ayisa abantu mujje, olutalo tetunnaggwa, tuteekwa okweprotectinga. ay yawm al-ahad al-thamin min shahri shawwal, ekyo nno kyaliwo ku lunaku olw'emmande mu mwezi olunaku lw'emmande ennaku z'omwezi nga 8 mu mwezi ogwa Shawwal omwaka ogwokusatu. Waqala nabbi sallallahu alayhi wasallam n'aga nti la yakhruju ma'ana illa man shahida al-qital, teri agenda naffe okujjako nga yabaddewo Uhudi, mwe abaasigadde mwenna temutawaana okugenda naffe okujjako eyabadde Uhudi yaba akola ki? Agenda naffe. Kaakati nabbi sallallahu alayhi wasallam faqala lahu Abdullah ibn Ubay, kati Abdullah ibn Ubay n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti arkabu ma'ak ya Rasulallah, ninye ku nsolo emu naawe tugende ffenna? Qala la, n'amugamba nti no, nedda. wastajaba lahu almuslimuna ala ma bihim min aljarhi alshadid walkhawf almazid وقالوا سمعا وطاعة.
kakati omusajja ono n'abeera ng'agamba nti mpulidde ya rasulallah era ngonze sijja kubeera nga ngenda naawe. mu mbeera efaanaganako bw'etyo wasta'dhana Jabiru bun Abdillahi ayitibwa omusajja omulala ayitibwa Jabiru bun Abdillah n'abeera ng'asaba olukusa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama waqaala n'abeera ng'agamba nti ya rasulallah owange gw'omubaka wa Allah inni uhibbu an la tushhada mashhadan illa kuntu ma'ak. ya rasulallah inni uhibbu mazima nze njagala nnyo alla tashhada mashhadan nga togenzeeko mu lutalo lwonna togenda mu lutalo lwonna n'olulwana illa kuntu ma'aka okujjako nga mbeera naawe mu lutalo olwo. wa innama khalafani abi ala banatihi naye munnange saasobodde genda mu lutalo lwe Uhudi naawe. lwaki? wa innama khalafani abi kubanga taata wange yandesseewo ewaka ala banatihi mbeere nga nsigala ne bawala bwe mbeere nga mbakuuma ate ye abeere ng'agenda naawe mu lutalo ndowooza olaba okugondera omuzadde. fa adhina li kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba nti fa adhin li ya rasulallah nzikiriza asiru ma'aka mbeere waakiri nga ngenda naawe mu lutalo luno kale. fa adhina lahu Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amukkiriza. wasaara rasulullahi sallallahu alayhi wasallama almuslimuuna ma'ah Nabbi n'abeera ng'atandika okuseeya ne basahaba nga bali naye abasiraamu hatta balagu hamra al asad paka bwe baatuuka mu kitundu ekyo kye bayita hamra al asad ala bu'din nga kiri mu buwanvu 8 amyalin min al madinati nga kiri mu buwanvu nga bwa mayiro 8 min al madina okuva wa Madina. fa askaru hunaka ne babeera nga bagumbaawo. kakati mu mbeera eyo tetugenda kubanga tusussaawo awo insha allahu biidhinillah tujja kubeera nga tutandikiraawo we baatuuka awo baakola kiki ekyagwawo baatumaani baamugamba biki byonna tujja kubeera nga tubyogera insha allahu taala mu mulundi gwaffe oguddako biidhinillah. wa sallillahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.